Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Andaba ku TV yaffe eno eŋŋanzi eya 3 ABN. Njagala olwaleero tulowooze ku kyawandiikibwa kino ekiri mu Baluumi essuula ey'12 olunyiriri olusooka nga lugamba nti kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwaayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Mu buweereza buno bwe tuba tubukola tusaana okuteeramu ddala amagezi n'okulowooza, kubanga ekigambo ekyasoose kigamba olw'okusaasira kwa Katonda. Waliwo okusaasira Katonda waffe kwe yatukolera kwe tuyina okufumiitiriza, kubanga baatusaasira muli twali baakufa, Kristo n'atusaasira. Tuyina naffe okwewaayo mu buweereza. Bw'oba osazeewo okuyimba, yimbira ddala n'omutima gwo n'ebirowoozo byo byonna. Nsaba olowooze ku kirowoozo ekyo nga bw'ofumiitiriza Kristo kye yatukolera era n'obuweereza bwo bw'okola mu kkanisa. Saba Mukama akuwa omukisa nga weeweererayo ddala mu kuweereza olw'okusaasira kwa Katonda. Mukama abeere nammwe. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi wange kulamusizza nnyo mu Mukama waffe, era sanyuse nnyo nti enkya eno Katonda tuwadde olunaku olulala. Ogwo mukisa munene nnyo kubanga bangi ku bannaffe abatasobodde kulaba lunaku luno. Naye nga si ffe balungi ennyo, naye Katonda akyatuwadde omukisa, era omukisa ogwo nsaba tugukozese nga tumunoonya. Bwe tunaamunoonya n'omutima gwaffe gwonna, Bayibuli egamba nti tujja kumulaba. Era kyembawa enkyaleero nkulamusizza omulabi wange ku puroguramu eno ensulo ey'enkya. Puroguramu eno ebeera ku ssaawa 12 ez'okumakya, era nga tujja gy'oli katwagala okusabako naawe. Ku ssaawa zino 12 puroguramu eno etusaba okusembera eri Katonda ng'amaka, era etusaba nga tuli wamu tusobole okusoma akasimuka kaffe, tubeere nga tutandika olunaku n'okusaba. Okusaba kuno kututambuze kubanga Katonda afaayo, naffe bwe tumwanjulira olugendo lwaffe lwe tugenda okuyitamu olwaleero ajja kubeera wamu naffe mu Kristo Mukama waffe. Olunaku lwaleero tulina kye tugenda okwogerako ky'okuyiga nga kiriko omutwe omuwanguzi. Omuwanguzi, omutwe ogwo mulungi nnyo, buli muntu yandyagadde okubeera omuwanguzi. Naye nga tetunatandika katwewonge mu mikono gya Mukama atuyigirize. Ayi Katonda waffe omulungi, tukwebaza ti enkya eno otuwadde obulamu. Tukwebaza olw'ekigambo kye kiri wakati mu ffe, era nga tugenda okitandika tukusaba otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Tusaba omwoyo wo omulungi ajja atuyigirize, era twongere okukutegeera n'okusembera w'oli tufune okulokolebwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
amiina. Ekyokuyiga kiriko omutwe ogamba nti omuwanguzi, era ffenna twandagadde nnyo okubeera abawanguzi, kubanga bwe tuva mu buto obuwanguzi obwo tubwagala, era ne bakadde baffe oluusi baagala tubeere bawanguzi. Ani asinze, ffe twabeeranga mu kyalo, mwe muli mu kibuga abamu, naye mu kyalo nga tukima amazzi nga baagala okulaba ani asoose. Bwe tugenda okunona enku, ani asoose okuzireeta? Mu kibuga simanyi kye tukola bulungi, naye nga twagala okulaba nti ono yasinze, ono yasinze. Kituwa amaanyi n'okwagala okukola ennyo emirimu n'okunyumirwa bye tukola. Era y'ensonga lwaki ne bwe kiba mu byalo oba mu bibuga wabeerawo empaka ez'emipiira, era empaka ezo gye zikomekkererera nga waliwo omuwanguzi. Wabeerawo emisinde, edda wabeerangawo ekigwo, era gye bikomekkererera nga waliwo awangudde amezze munne, waliwo asoose ku kagwa. N'olwekyo obuwanguzi buli mu bulamu bwaffe ng'abantu. Waliwo obuwanguzi mu byobufuzi, mubalaba bulijjo campaign, ono n'asinga member parliament, president n'asinga. Obwo buwanguzi tulabye mu Olympics, ino emipiira nga enzikulu n'abalala bangi abazze babaawo bakomangawo n'emidaali gya zaabu. Obwo buwanguzi, abalala tebaagifuna ate nga baali bangi, n'abalala bambi ne batasobola. Omupiira tugwogeddeko. Okusoma, omwana bw'abeera mu kusoma, era twagala abeere muwanguzi, abeere ng'afunye awangudde, alina kyavuddeyo nakyo. Tulaba emmotoka ez'empaka, naye ng'ate zo zitiisa nnyo. Ate abantu kye bakola ekibi, bagenda ne bayimirira ku makubo, emmotoka ezo oluusi budde bwa nkuba zijja zonna zizungazunga, oluusi ogenda okuwulira nti zasse abantu. Naye nga kye banoonya kwe kulaba ani asinga, ani muwanguzi. Twagala nnyo okulaba abawanguzi. Waliwo ne bannalulungi yabeerawo nti ono ye nnalulungi wa Uganda, ne nnalulungi wa tourism. Kati bannalulungi nabo mubaamu ataasinga n'awangula. Wabeerawo ne banka ng'eno yesinze omwaka guno, ne batimba ku nguudo za Kampala nti banka ey'omwaka yeeno, ne batimba mu offices nti omukozi ow'omwaka y'ono, ng'awangudde ekirabo ekyokuba nti yasinze. Kale obuwanguzi kiri kitundu mu mbeera zaffe ez'obulamu. Ne Bayibuli naye eyogera ku buwanguzi, eyogera ku muntu alibeera omuwanguzi, twagala tumulabe nti ono yaliwa. Olunyiriri lwaffe tugenda okukozesa lugamba nti temumanyi ng'abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bokka. Kanduddemu, temumanyi ng'abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bonna, naye aweebwako empeera omu. Mudduke nga bwe mutyo mulyoke muweebwe. Bakolinso ekisooka essula ya 9 olunyiriri lwa 24. Kakati wano tulaba ekyokulabirako kyatuwa kyetugenda okuyitamu, tulabe tutegeere obuwanguzi butambudde butya, ate obuwanguzi ki omuwandiisi bwayogerako olwaleero. Emirundi egiwerako kyogeddwa nti oluvannyuma lw'empaka ez'emizannyo okuggwa, kyennyamiza nti wabaawo omuwanguzi akize bonna omu. Ate ne Pawulo atugambye nti temumanyi ng'abadduka mu kuwakana baddukanira ddala bonna, naye aweebwako empeera omu. Kaakati ne mugina emisinde, era ne bwe ba ttiimu emu yeesinga ey'omupiira, endala netesinga, zombi tezisinga. Naye waliwo omuzannyo omu wa tennis Omumerika John Isner bwe yawangula omuzannyo ogwakulungula ebbanga eggwanvu ogw'abazannyira ensimbi mu byafaayo ng'akuba omusajja Omufalansa Nicolas Mahut obugoba 7-68 mu luzannyo olwokutaano mu ntolontoke 5 ezaategekebwa. Ennimi ezo za mizannyo. Mu ntolontoke 5 ezaategekebwa, yagamba
nti kyennyamiza nti omuntu yabadde alina okulemwa kubanga emizannyo gino bakutegeeza nti omuntu yenna yali atolontosa embiro za mayiro 26 oba yaadi 385 ajja kukubuulira nti mulimu muzibu kubanga abamu oyinza n'okwabika omutima oyinza okufiiramu era baba badduka embiro ezo abasawo bonna babeera bulindaala ku stage wano wali buli we bayita bagenda babategayo bwe ziba mu bunabyalo embiro ezo bagenda batega ambulance abasawo kubanga bamanyi omuntu ayinza n'okufuna obuzibu ku mutima gwe oba ku bulamu bwe n'afa. N'olwekyo mulimu muzibu kyokka nga buli lwe wabaawo empaka ez'embiro mu bunabyalo omuddusi omu yayinza okutuuka ku kaguwa akamaliriza era n'aba nga yasinze nga ye muwanguzi omu ate nabo batandika bonna bakimanyi nti anaawangula ajja kuba omu anaasooka ku kaguwa awawakanirwa. Abaddusi abalala oluvannyuma lw'okutendekebwa n'okweteekateeka n'okuvuganya n'obulumi obungi tebayinza kukola kusinga kubeera bannamba 2 kiswaza kubanga omuntu alemwa. Era abamu ogenda okulaba nga bakaabya amaziga. Waliwo olumu waliwo omupiira ogumu nga Maradona kati mugenzi omusajja oyo yali w'amaanyi nnyo nga muzannyi wa mupiira naye nagenda okulaba ku TV nga ttiimu ye bagisinze mu World Cup ng'ate naye mu ttiimu mwali ng'akaaba kubanga emirundi mingi ttiimu yaabwe yali esinze ya Brazil. Batandika nga bamanyi bayinza okulemwa naye bwe balemwa balumwa nnyo. Okulumwa okwo kwa mu nsi wano nti bwe bakusinga n'oba nga tofunye kirabo ekyobuwanguzi olumwa abamu ne bakaaba n'amaziga. Abatuuze ab'ekibuga mu Kolinso awaabeeranga ennyo emizannyo gye gimu egy'okuvuganya entakera baategekanga emizannyo egifaananako n'egya Olympics. Mu Bayibuli batulaga ekintu ekyo. Bonna badduka. Pawulo yagamba naye omuwanguzi abeera omu. Ne bwe kityo dduka owangule. Kyandibadde kyabwewusa okumalirira okuwaayo obulamu bwo mu muzannyo. Okulemererwa ku ntikko okumaliriza ey'akamalirizo n'olemererwa ku ntikko ey'omuzannyo guno. Kubanga oli ye yabadde omuwanguzi yekka abavuganya bawaddeyo ebyabwe byonna okusiitaana okuwangula naye ekiva mu kyo omuntu omu yekka yawangula. Bano naddala bannalulungi bagula ebiteeteeyi ne beewunda bulungi ne bakola emisono egy'enjawulo sente ne zigenda nabo ne bawulira nga bakitalo naye ogenda okutuuka wali abalamuzi ne baga nti gwe towangudde. Nolwekyo bwe tutunuulira obuwanguzi tuteekamu amaanyi mangi nnyo nga tuli mu nsi muno ne tugamba nti katuteekemu ssente katuteekemu ebiseera. Bano bannaffe bano bayinzikulu ne bannaabwe abo bagenda mu bifo eby'ensozi ne baddukira eyo ne babonaabona nnyo. Olaba batwagako ku firimu ku TV nga baddukira eyo mu Eastern Uganda eyo nga badduka nga bonna bali mu bifo ebizibu ng'otya nayo ogamba oba anaasangayo n'abatemu oba n'ensolo embi naye nga ye yeetegekera omuzannyo n'amala emyaka 3 adduka yeeteekawo wazimba omubiri n'amawuggwe. Kitegeeza nti aba yeetegeka nnyo asobole okuba nga ye muwanguzi naye ekyennaku ogenda okumalako nga tawangudde. Ffe tuli bakristaayo bwe tutambula nga tutambula olugendo lwaffe mu nsi wano ng'abakristaayo naffe mu bulamu bwaffe tuteekamu okulowooza nti tulina okubeera abawanguzi oba ffe tubeera bakristaayo ng'eringa kiraabu ne tugenda mu kanisa ne tutambula ne tuddayo ne twebaka ne tulya emmere naye ng'omutima gwaffe n'olunaku luggwako ne wiiki neggwako nga tetulowoozezza ku bwakabaka bwa Katonda. Omusajja oli yeetegeka ngambye n'amala n'emyaka 3 Olimpiki waalijjira
nga yabadde atoba yeetegeka. Gwe omukristaayo naawe omanyi nti tusaanidde okusangibwa nga tweteeseteese. Emirundi emeka gy'okeera n'osaba? Emirundi emeka gye weetegeka ng'osoma ebyawandiikibwa? Emirundi emeka gy'owulira nti otendereza Katonda n'omutima gwo? Emirundi emeka ng'omunoonya mu kusaba n'owulira nti Katonda wange nkwetaaga nnyo, n'owulira ng'omutima gwo gwagala Katonda, gumwesiga? Oluusi abamu twesiga abantu, twesiga ebintu ne bituwugula ne bitujja ku Katonda. Naye kyandibadde kya nsonga ddala nti tutambule ne Katonda waffe. Kyandibadde kya nsonga tweteeketeeke ekiseera kyatuwadde. Bwe tubadde tutandika twayogedde ku Katonda tuwa obulamu ne tubeerawo enkya eno. Naye enkya eno bw'atuwadde obulamu tutegedde nti olunaku olwo akyalutuwadde mukisa. Ffe tweteeketeeke oba tulowooza bulowooza maali tugende tukole. Era bwe tuba tusaba, abamu oluusi tusaba nga tusaba ssente zokka. Katonda mpa omukisa olwaleero nfune ssente. Ogenda okumalako essaala n'embeera yonna gy'obadde ne Katonda nga tomusabye ku bintu ebitaggwaawo. Omusabye bino ebiggwaawo bitugenda okuleka mu nsi. Bwe tuba nga tuli ne Katonda tumusabe ne ku bintu ebitaggwaawo. Atuwa obulamu obutaggwaawo, atuwa obulokozi obuli mu Kristo, atuwe omwoyo omutukuvu atambulye mu bulamu bwaffe, atuluŋŋamye era atuyigirize, atujjukize, ate twenenye, kubanga tusobola okusobya naye twenenye. Tube nga tweteekateeka ng'oli omuddusi ow'emizannyo bwe yeeteekateeka nnyo. Naye abakristaayo bayinza okuvuganya nti embiro ez'obukristaayo nabo baba bavuganya kisukka ku kubeera omuwanguzi omu. Abakristaayo naffe tuli mu kuvuganya mu nsi eno nti bwe twakkiriza Kristo kitugwanidde okumanya nti tuli mu lutalo, tuli ku mulimu nga bali abeeteekateeka nga bagenda mu mizannyo. Pawulo akozesa ekyokulabirako kino nti tetwetaaga kubeera mukristaayo asingayo omubiri omugumu, kubanga abamu batraininga n'otunula emibiri nga gyonna gigumye nga bamaanyi, n'alyoka ayogera nga kati boolaba golola wali ku TV nga yenna yeewagalagira ddala nti ngenda nakuba ku binywa nga byonna bizimbye. Omukristaayo teyeetaaga nti obeere n'omulimu n'omubiri omugumu. Omukristaayo tetwetaaga kubeera mukristaayo asingayo omubiri omugumu, omwangu oba omunywevu mu kabuga. Nobeera nga mu kabuga eno ogamba nti nze mukristaayo ow'amaanyi, weeraga mu byensi wano. Ekyo si kikyo. Katonda amanyi ababi. Wabula Matayo 5:16 bwe mbanga olunyiriri olwo ndwagala nnyo ntera oddwogera nti kale omusana oguli mu mmwe gwakenga mu maaso g'abantu balabenga ebigambo ebirungi bye mukola, bagulumize Kitammwe ali mu ggulu. Omusana gwammwe gwetaaga ffe tulitabaaza. Bayibuli egamba mu ssuula ey'okutaano ya Matayo nti tebakoleza tabaaza ate ne bagibika mu kibbo oba mu kisero, wabula bagiteeka ku kikondo esobole okwakira abo abali mu kisenge ekyo. Kati gwe bw'obeera ewuwo n'okoleza tabaaza n'ogibikka, baga nti ye ate yakolezezza yaki? Kubanga etabaaza olina gikoleeza etwakire tulabe. Katonda bw'omukkiriza obeera tabaaza, obeera okolezebbwa, era tosaanye kwekisa. N'otuuka awantu, waliwo omuntu omu gwe olugero lwe baatuwa nti ye bwe yava kuno n'agenda e Bungereza n'abeerayo, bwe yalabanga abasajja bali embizi yaabwe banywa omwenge n'atagaana, naye n'alya nabo n'anywa nabo n'asirika n'agenda mu bulamu obwo. Bwe yalabanga bagenzeko mu biduula naye n'agenda mu biduula. Kakati ekiseera kyatuuka n'akomawo eno ewaffe e Uganda.
kati munne namuga nti iwa igwoli mukristaayo naye eyo wasobola otya wafunayo ekkanisa mwogenda n'osabira bayibuli ega nti ebijjula omutima n'akamwa byekwogera nagati munange nno ekyomukisa tewaali muntu amanyi tewaali muntu amanyi kakati nze nange natambulanga nga bo bwe bagendanga okunywa nange nenywa bwe bagendanga okulya embizi zaabwe oba biki nange nendya bwe bagendangako mu mazina mu biduula nange nenkeesa obulamu ne bugendera awo ono munne namugamba ono nekimukola bubi nnyo kubanga munne kitegeeza nti Tabaaza bwe yali eyo e Bulaaya yagissa mu kisero n'agibikka. Omulabi wange nkyaleero bw'okkiriza Yesu Kristo ofuke Tabaaza era Tabaaza eyo terina kubikkibwa mu kibbo, terina kubikkibwa mu kisero, wabula Tabaaza erina kuteekebwa ku kikondo. Eno bwebeera nga ge makaago ku kyalo gundi, amakaago bagamanye nti ga mukristaayo mu adventi, ku sabbiiti asaba, bw'ayita mufu atubuuzaako, akola ebyekisa, muntu mulamu, ateesa, alina ekigambo kya Katonda nga nakyo tokikweka. Abantu babulire ku Yesu. Kyekyo Yesu kyatugamba mu Matayo essula eya 28. Tubuulire enjiri. Etabaaza tekwekebwa wabula eteekebwa ku kikondo, abantu bonna bagirabe. Ye muwanguzi wa Kristo bw'atyo bw'akola. Nti olwo obeera oyita mu kweteekateeka ng'okola, oli mukozi okola omulimu gwe. Enkyeno ng'otambula nga tusaba, njagala ogende ng'omanyi nti ojja kgenda naawe obulire ku bantu ku Yesu. Ne bw'onoobuulirayo omu gwe ng'omuwadde ensigo, Mukama y'amanyi bw'eneemeruka bw'okoze omulimu gwo gwe yakutuma. Beera wa kisa, beera muntu mulamu, mwe muli munnyo gwa nsi. N'omunnyo bwe gugwamu ensi abalirunga munnyo nabaki. Katonda atuwe enkyeno okubeera omunnyo ogunoga, abantu gwe basanyukira nti ono alimu ensa. Mukama atuwe ekirabo ekyo enkyaleero. Tetwetaaga kutunuza bujja ku birabo oba talanta ez'omukkiriza omulala z'alina. Oyinza okubeera mu kkanisa nga munaamanyi okuyimba bulungi ate gwe n'omukwatirwa obujja. Omukristaayo eyeteekateeka okugenda mu ggulu tasaana ate kuwulira bujja, wabula wulira nti Mukama nga mulungi, kubanga ffenna tuli bitundu bya mubiri gwa Kristo mu kkanisa. Ekkanisa ya Kristo tuli bitundu bya mubiri gwe. Kati engalo bye zikola ate ebigere si bye zikola, amaaso si bye gakola. N'olwekyo buli muntu aweebwa ebirabo bye. Ekkiriza nti ekirabo kiri kirungi ate kigatta wamu okukola ekisinga obulungi. Mukama nga bw'atuwa omukisa. Tuli bawanguzi mu nsi eno, tuli bawanguzi mu kanisa, tuli bawanguzi mu bulamu buli we tutambulira ku mirimu gyaffe, mu maka gaffe. Ate oluusi abamu tubeera mu maka naye ne tulaga ekifaananyi nga kikambwe. Musajja omu yali awaka, omwana n'amubuuza, naye taata oli musajja wange nti kubanga awaka ndaba nga tolina mutawaana tolina mutawaana, ndaba nga omusajja omulungi te. Ku kkanisa ate oli mugonvu nnyo, oli wa kisa, Mukama waffe yeebazibwe, sabbiiti ennungi. Kati ate ku mulimu abantu b'okozesa oli mukambwe, obavumu obaboggolera, obayagala bakuba bukubi. Kaakati taata oli mukristaayo naate ebifaananyi bino ndaba bya njawulo. Abantu abatulaba balaba bye tukola okusinga ennyo abaana awaka, kubanga baba baagala okukoppa maama ne taata kyali, kubanga bamanyi etteeka libagamba nti kitaawo ne nnyoko obassangamu ekitiibwa, etteeka eryokutaano obassangamu ekitiibwa. Mu kubassaamu ekitiibwa kitegeeza olina okwegomba n'ebye bakola kubanga oli muwulize. Kati ate bw'obanga empisa zo zikyukakyuka, omwana ono ayinza okutabulwa n'atabeera ekyo ky'oyagala. N'olwekyo tubeere abawanguzi. Abawanguzi bategeeza nti tuwangulira Kristo n'abalala bangi olw'empisa zaffe, olw'obulamu bwaffe, olw'ebigambo bye twogera. Enkyeno omulabi wange njagala obeera omuwanguzi mu Kristo. Nga naatera okumaliriza
mu mbiro ez'obukristaayo buli mukkiriza mu Yesu asobola okubeera omuwanguzi. Obutafaananako mbeera y'abaddusi, okukkiriza si nsonga ya kubeera nti gw'osooka ku luguwa. Bw'obeera n'okukkiriza mu Yesu oyinza okubeera omuwanguzi. Amiina. Nti ffenna tuli bawanguzi, naye kye tulina okukola kuyambagana, kusitulagana. Munno bw'anafuwa ate toseka busesi nti oyo takyali mukristaayo baddaaki omanyi nti gundi yakoze kyo. Nedda, nakuwala kubanga ate muganda wo ava ku lubaya. Mwenna muli bawanguzi. Omuwanguzi tabeera omu. Mu Kristo Yesu tujja kubeera abawanguzi bangi ng'atuwadde amaanyi. Nti Pawulo agamba nti nyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. N'olwekyo tujja kuyinza byonna mu Kristo atuwa amaanyi. Tumuwe obulamu bwaffe enkya eno tutambule naye nga tumwagala. Era mu Bakolinso ekisooka essuula ey'omwenda olunyiriro lwa 27 agamba, essuula ey'omwenda Bakolinso ekisooka olunyiriro lwa 27 agamba, naye neebonereza omubiri gwange era ngufuga, mpozzi nga mmaze okubuulira abalala, nze nzekka nneme okubeera atasiimibwa. Mukama atuwa omukisa tubuulire abalala ate naffe tusiimibwe, tubeere abawanguzi mu Kristo Yesu Mukama waffe. Tusabe. Ayi Kitaffe, tukwebaza kubanga otuwadde okubeera abawanguzi, kubanga watuwa ekigambo kyo, watuwa obulokozi okuyita mu Yesu Kristo. Tusaba tubeere abawanguzi olunaku lwaleero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.